Gwoyinza okufa akabenje, oyinza okufa amasasi, oyinza okufa nga tofunyeyo kachansi konna. Naye olwaliro bwe weekebera, ebikolwa byo bikuwa okusikira obulamu obutagwawo. Wenyumiririza mu ki? Wenyumiririza mu kukomolebwa? Wenyumiririza mu kubeera mu service mu church obutayosa? Just like that. Eri abatayosa church naye nga bw'obasanga ye description ya sitaani yennyini ewedde. Nkiddemu, waliwo abantu abatayosa church era ng'obulamu bwabwe mu nsi ebitundu 9 ndoza bagenda kuwangalira mu church mwe bagenda okuba, ebitundu 10 bwe babadde mu bitundu ebirala. Bave mu nsi bwe batyo. Era ensi esobola okutendereza abantu abo engeri gye babadde abakkiriza, naye ng'ekituufu kiri nti olunaku lw'omulandingako lw'ogwa mu mbizi lw'otegera nti sitaani abeera mu church ng'omulabidde mu muntu oyo. So kyewoolina okwenyumiririzaamu Bayibuli kyetusomesezza kwe kubeera ekitonde ekijja. Nga naawe olina obusobozi obukola ebikolwa ebibi eby'omubiri, naye n'ogaana nti Bayibuli ensomesezza etya? Egambye mu Bagalatiya essula 5, tuddemu kaakati. Bagalatiya essula 5 olunyiri olw'24 nti n'abo ife, nze naawe, nze nammwe, n'abo aba Kristo Yesu bakomerera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.